Mu mawulire amalala abalimi b'ebinazi bano bakunukkirizeeyo mu lukaaga mu bizinga by'ebuvuma Bukedde abakungu ba gavumenti abagwa mu kitongole kya National Oil Palm Project okulemererwa okuteekesa mu nkola endagaano gye bakkaanyaako nga batandika okulima ebinazi bino. Bano bagamba nti baasuubizibwa okuweebwa ensimbi ezirabirira ebinazi, eddagala n'ebigimusa ebitabaweereddwa ng'ate by'ebinazi bifa n'enkuyege zibiridde okubimalawo. Abantu abakunukkiriza mu lukaaga abeegatta ku investor wa Bidiko okulima ebinazi mu bizinga by'ebuvuma ge bakaaba ge bakomba olw'ebinazi bye bagamba nti bitandise okukala n'ebirala okufiira mu muddo olw'abakungu okugaana okutuukiriza obweyamo bwe bakola. Abasinziira mu lukiiko lw'ekibiina ekibatwala ekya Buvuma Oil Palm Growers Cooperative Society Limited bagize okukaaba nga bannyonnyola engeri amaanyi gaabwe n'ensimbi gye biri mu kutotomoka olw'abakulu mu kitongole kya National Oil Palm Project okugaana okubawa ensimbi ezirabirira ennimiro z'ebinazi okubamu ebigimusa n'eddagala erita enkuyege nga zino ziridde ne ziyiwa ku ttaka emisiri gy'ebinazi. Ebyembi abakulu bano okuli project manager Suzanne Lwakonyero ne operations manager Anthony Kwasibwe beesambye olukiiko luno. Tukaaba amaziga ebinazi byaffe bifa mwatusuubiza maintenance tumufuna buli luvannyuma lwa myezi 3 tetufuna ssente. Lwaki omuntu n'alima ebinazi enkuyege ne zifuuka enkuyege ne zirya ebinazi omusine guzimalawo katandika kubeerawo ng'awungawunga buwunziwunzi. Beekokodde obulumi bwe bakoleramu nga n'ekyakabi ekiriwo kwe kuba nti baabalabula nti singa oli aweebwa ebinazi n'abiragajjalira gavumenti eba yakubimuggyako ebyezi ebirabirira okutuusa nga bikuze etunde gyemu ssente ze yateekamu kandi baakatego okubibatwalako. Abakozi ba pulojekiti balina akakodyo akatunagga ebyaife bye twasigazaawo nti katubale eminaazi gijye gifefaagane tubatoole ku ettaka nti balemereibwa. Mugaanye okusasula ssente z'abasajja amataka ge mwatwala amala mugasimbyeko ebinazi. Omu ku bakola mu ofiisi ya Buvuma Praxeda Sande mu kwanukula agambye nti waliwo ensonga nnyingi ezikyasibye ssente ze balina okukozesa okuyamba ku balimi bano. Abantu bwe baleeta fertilizer basanga abalimi have not done circle weeding. Kati fertilizer bamuteeke mu nsiko kati naffe twebereremu. Namba ziwamusobola zifuna nga kulukolo bwagambye next week tuzifune tuprocessinge ssente abantu babawe ssente nga nebbanka bwekola ki togana kulabira kinazi nti nina ssente zaki za maintenance olw'okuba wawulira kuba n'ezo z'olinda ate era bajja zikusalako. Buli lw'olabirira ekinazi kyo buli lwesimira ekinnya oba osevinze. Mu kusooka omubalirizi w'ebitabo Sam Zimbe yazudde ng'abaddukanya ekibiina ky'obwegassi kino tebakiddukanya mu bwesimbu omuli n'ensimbi obukadde obusoba 8 obutalabikako nga tabawana nsaasaanya yaabwo. In my opinion, proper books of accounts have not been maintained and the records don't show a true and fair view of the state of affairs. Ssentebe w'ekibiina kino Salim Maiso agamba nti bakolera mu bugubi olw'obutaba na ntambula wadde ofiisi. Tetulina ntambula, tetulina ketuzajja kakulira, tufa wadde mu bugubi bw'obutafuna ssente era tufa abamu abo otubonaabona naye nga tukola omulimu. Henry Nsubuga yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.